muno era nze nkakasizza ensi eno gitambuliramu olina ebimu binaaba ensonyi okugeza bw'onaaba ensonyi ogenda kukola buli kimu nga totidde tigundi esiyata anandaba atya gundi anandaba atya gundi anandaba atya dayasi kasoovaamu ebyo kasonaaba ensonyi kitegeeza ojja kutambula ensi eno ojja malako nayo ojja kutambula nga mwami Nsibambi yanabye ensonyi kasonaaba ensonyi mwami Nsibambi alina buli kimu nze kino kikugamba amazima kino kikugamba musajja mwavu asembayo nedda yasi okutuula bwano nenkuteekako etishaati ya yero nengira bwenti mpulira nga kinkalubiriza era nsaba Katonda nnyambe kireme kugwako nneme kukituukako. Lwaki mu kaseera akavanyuma abantu baweebuuka? Nsaba Katonda nnyambe nneme kukola ki kituukako kukituukako. Anyway, tuli ku The Truth Media, go subscribe, follow. Nga sinnatandika kintu kirala kyonna ngenda kugamba happy birthday Joan e London yawo leero mazaalibwago ekirabo kyo jakifuna nga okomyewo wano Joan yennyini waffe leero mazaalibwage yes ani agenda mumuwa ekirabo nja muwangazi olwo nakijjawo ate birabo babijjawa wama as bad as ogambye ki wama as birthday mukama ogambye ki happy birthday happy birthday happy birthday happy birthday happy birthday mukyala Joan owe London. Yes, Joan webale nnyo webalira okubanga otuuse ku mazaalibwago ag'emyaka gye simanyi naye ng'ekikulu nnyo webale nnyo okubanga munnange amazaalibwago lwakuba naffe tuli eno naye ng'osanga naffe twandibadde oluusi tugakwasaganya nga tuli wamu ne tuzinaazinamu naye agambe ka champagne agenda kapopinga ku weekend naye ekyo kirungi nnyo but ku weekend agenda kupopinga ka champagne anyweko agenda kanywa bannange ate ekyo kirungi nnyo naye agenda kanywa naani Joan gena gwana abasemye okunywa naye talina mikwano gye Joan agenda kunywa ka champagne baketa champagne yes agenda kukanywa naye abantu be London eyo babantu beberu eyo kinabasemyeko munnange tebalinga mmwe bakola ebintu ebirungi bafaayo eri bannaabwe bakolagana ate era bakkaanya banjogedde ekintu ekyo nti bagenze balina ebintu bye beekolamu zit group bagiyita balina ebintu bye beekolamu bannayuganda nti katuganze ono babeera Seattle bano babeera Rotterdam bano simanyi babeera Newcastle bano bagenda wa bano babeera Canada balina akantu ako ke beekolamu bambi okubanga munnaabwe baba alina omukolo kati nga Joan walina birthday bajja ne babeerawo basatu bana bataano 10 okusiza bwe kiri bambi bakwatagana bamu lwaki njogenda ensonga eyo nti nalabyeyo munnayuganda bamutise ku nnyonyi abadde Canada eyo yoli omuwala amanya gengerabidde naye omusajja bambi bamutise yoli omuwala oli muwala ki bya mulimu ntino simanyi yamukutte biki ono mulala ono yalwala bera wali mu kulwala ne bagenda ne bamukebera bwe bamukebera bamugamba oba emyaka 2 ajja kuba kalasi n'agamba bannayuganda kye bamukolera bamuzeeka nati omulambo guli expensive n'amugamba bamuzeeka alabe ku maama we kye yasaba n'omulambo guli expensive ne bakimukolera ne bamuzza era yakomyewo lwa 6 naye nga bannayuganda babadde Canada mwebale nnyo mwebale ddala myaka ndowooza 2 yalwala kansa abalina bamukebera abeeri obamanyi
tebalinga bene bamma babuzaabuza nti owaayi nasene bakyayagala ozidda ategedde ekituufu ate akufera ne beekozeemu omulimu ne bakuŋŋaanyaamu ssente ne bakola ki naye guli saamulabyeyo ndowooza bambi ensawo ye tennatereera ani bano abaali ono yali ku sapiense yali nga n'okuyimba ayimba yali ku sapiense gundi saamulabye bambi ate ali Canada tali US ali Canada nkwana mulabye no yandiza nebisasi makula Canada manyi bisaji yabadde mu America nava mu America n'agende Canada ye yagala ni misaji ye yagala so Joan tukwagala nnyo naye nga kimanye ti oli mukwano gwaffe webale kutwagala naffe tujja kukubeererawo mu mbeera gye naba tusobodde okubeererawo njalo bategeeza nti tubano kusula moto naye nga tusinziira ku The Truth Media okubaweereza tuli wano kusula moto we batunda emmotoka eya buli kika ojja wano wasula moto ofuna emmotoka mu bbeeyi yo mu ssente zo mu mbeera yonna ng'ate muyise mu kuteesa wasula moto waawukana n'awalala we mugula amamotoka wasula moto bw'ogulayo emmotoka omutima gwo guba mukakkamu naye n'ogula emmotoka awantu awalala ne weeraliikirira n'obanga eyaziza omusango okugula oli omusajja we gwali osiba ku bantu nkugamba akola bino mbwa olimba tasobola bikola n'obanga eyaziza omusango okugula emmotoka gwe nomala bakasoma 10 nga 8 bonna muli ku poliisi n'ozigula nga bozaayo katutandike kakkana olwokuba bakuwana ku luli mu comment nti wankwata akalooma ate togenda kukola ki kumegga olume olwo yagamba bulijjo mawe omukwata akalooma leero akulina kati ogifudde emmanya yako naye nga banne wamma mwebale kutugoberera ku The Truth Media mbeera nnyo ne dayasi wano era tujja kubeerawo nga tubawa ebiri mu ggwanga lyaffe bwe tuba twetagisa kwejjonkera nga nzijonkeramu katono temunyiiga mwe baffe naye gaffe tujja kubaweereza ne mwebale kubanga mubeerako Rose Namutebi oli London awo obeerako nnyo ng'olaba ku The Truth Media neri ku mboozi mukati mwebale kutugoberera nino omusajja gwe nasanze awo ku Crown Japan ekatwe ali we nakolera David interview ku Monday n'abatumira n'agamba abeerako ng'alaba nnyo nnyo ku side eno neeri so I was like oh that's good yadda alina byazza oggula so katutandike mawa ekigenda kutandika ddala byogera byakoze atalina byeyakoze yakomyeko thank you ate abalaba nawulidde tolina kiwawulidde yakomye ku thank you kati gwe njokyayo weebale ate kuonya gwoka njokyayo olwasa nalwo tolulina olwasa doduyina walwasa akukagula lwasa mbawaayira bagenda kyera bajja kyera yakolumu anyway katugenda kutandika bagamba the end justifies the meaning oluzungu lukendeeze oba yatukolagana obulungi omukulu nsibambi olunaku we lukeredde olwaleero ng'essati yagikolodde ya yero oba bagitu olwava mu setasi wati ne bagitunga abadde agiterese nga yesunga olunaku olwo ng'agitereseewa ku hanga yagamba omukyala gigolola olunaku lujja nsibambi akedde ne bamwaniveiringa ku NRM secretariat awabadde Tango Doi yamwaniriza ne speaker wa parliament Anita Among mu mizire emingi bamwereddewo n'abasecurity babadde bamuyiridde mabega awo wazenga bakuyita batya okumimikinga mu Luganda kibeera kitya nga simanyi bakiyita nga mbu babereri vimba ne babayiira obululu bakuyita kunyonyoza ku ng'ong'ola bakiyita batya myaka gyammwe ebintu byazambi nabirabye ebimu bibadde bituufu kubanga era kikyotegeeza ebimu zinagamba wano njogera kwogera mazima yogera amazima gwe tojjaayo ekifaananyi kituufu kya linnya lya nsibambi Truth Media
Ninayo baya jija yitu funze njano kwogera mazima. Kati yogera amazima. Sibambe ebimbe yaddayogera. Byabadde bituufu. Kubanga era kye tubadde president akozesa muki? Yes. Mu kalulu. Ng'agamba nti ne bagamba vimba simanyi tebakuyita na kuzimba bagamba simanyi vimba kola ki? Vimba simanyi kola bwoti. Kati sibambi kye kyagala kibadde kye kituufu. Yes. Era kibadde kye kitambula. Era nga ye vibe yani ya Kyagulanyi. Kati sibambi alina kukitegeera kikiri ye kyabadde akola era nga kyekiwa abantu beki vibe kibadde kimuluma oba kitegedde. Kati nsibambi ye kibadde kimuluma bayatuze n'okugamba mbu kati oyinza oli ogamba nti yebadde manifesto kitegedde ti manifesto yabali zimba Kyagulanyi vimba nsimanyi gundi zimba weta mbu yebadde manifesto. Olugero Nsibambi nemugamba Nsibambi byerabidde Ensibambi ekola ki? Edibya Mutene. Nsibambi n'atamanya nti eri yebadde vibe ya kalulu. Just ebadde vibe. Ebadde tamanya. Nenga manifesto ya NUP ebaddewo. Owujjako ng'abadde talaba. Manifesto ebaddewo. Manifesto bagironkinga ku kitebe. Manifesto ne bakuwamu n'oluyimba. Mwami Walukagga yalukuba. Eyo mwami Nsibambi si yabadde manifesto. Naye bw'abanga bulijjo alowooza nti manifesto awo ate yankozeemu bubi. Mwami Nsibambi njala okutegeeza n'abali eyo mikwano gye gyonna mumugambe nti manifesto ya Kyagulanyi oba ya Nuupu ebaddewo era bagironkinga ku kitebe ne Walukagga n'akuba oluyimba ng'annyonnyola Uganda empya bw'eneekola ki? Neefaanana emisono emirungi ebyensoma ennungi ebyaki ekya vimba ebadde vibe ya campaign. Yes. Ngana we babadde nga n'abayimire obanga obadde tokimanyi ali nange nsinza kunenya kubanga obutamanya nagwo teguba musango. Naye ekirungi tiyagenze yafunye obugole obugole bumutambulidde bulungi. Mulabye ng'anekedde mu ssaati eya yero. Mulabye naye abasajja bali mu Kampala muno era nze nkakasizza ti ensi eno gitambuliramu olina ebimu binaaba ensonyi okugeza bw'onaaba ensonyi ogenda kukola buli kimu nga totidde tigundi esiyata anandaba atya gundi anandaba atya gundi anandaba atya dayasi kasovaamu ebyo kasoonaaba ensonyi kitegeeza ojja kutambula ensi eno ojja malako nayo ojja kutambula nga mwami Nsibambi yanabye ensonyi kasoonaaba ensonyi. Mwami Nsibambi alina buli kimu. Nze kino kikugamba amazima kino kikugamba musajja mwavu asembayo nedayasi okutuula bwano nenkutekako t-shirt ya yero nengira bwenti pwira nga kinkalubiriza era nsaba Katonda nnyambe kireme kugwako nneme kukituukako. Lwaki mu kaseera akavanyuma abantu baweebuuka? Nsaba Katonda nnyambe nneme kukola ki kukituukako kubanga ekintu ekyo lwaki ngamba nti Katonda annyambe esaati eyo eya yero eyambalibwa ba NRM. Aba NRM abali mu gavumenti etawaanyiza buli kintu etawaanyiza ebyenfuna by'eggwanga etawaanyiza ebyensoma etawaanyiza buli kimu. Kakati bwe buzibu nze bwenjirinako kigambo ekituufu kiri ku dobonkanya oba kitegedde. Kakati buli lwendowooza okubeera n'essaati bwetyo naddala nga langi eya kala eya yero yo langi yasangibwawo naye abagikozesa bubi baatuukwa n'okugitwetamya abamu nga ne bw'olaba essaati ya yero oyinza okutojjubula okitegedde. Kakati
ensonga ligamba nti buli w'ojambala bw'oti erina ekifaananyi kyekuteekamu. Ne bw'oba oli muntu mulungi, ne bw'oba olina empisa, mugundi omwo mu NRM mulimu abantu abalungi, mulimu abasajja abagezi, mulimu abalina emitima emirungi, mulimu abalina amazima, naye kino kye bakoleramu kibateekamu ekyo kye balina okugendamu, gye bayita the umbrella gy'obeeramu. Otegedde? Kibateeka onaatandibadde wa mize mibi oba n'atandibadde na kutulugunya abantu, bw'ayingira mu kintu ekyo atandika okufuna omuzoogo. Kati olaba lwaki mugamba nti nze saati eyo amazima amatuufu tusaba Katonda aleme ekikola ki. Kati mawanne naye kyemmanyi njajjamba nooza nga ngenze ruzira tomanya basobola okuntwalayo ate oba tuyambadde yaabwe eri is a different nti uniform yayo ekiba kirala ndowooza mangwa niye kinjagala okubuuza njagala kubuuza lwaki buli muntu ayagala okukola vulugu we ayitira mu kakodyo ka nina bennyamba bano abantu be batubali bubi nina bennyamba n'asooka ajja mu public n'atwala akaseera akataba kawanvu nnyo naye ng'awugguusa wabula ng'awugguusiriza ku bantu b'enkyukakyuka oba abatali okay, ate oluvannyuma embeera ze ne zikyuka eventually. Ate kati abantu lwaki beekwasa nnyo nina bennyamba nti opposition kati nga Mwami Nsibambi n'abalala tukira abadde eno eri abanyigirizibwa kati eno mukubeera nga gyali we wali abanyigirizibwa alina okugenda ng'alaga nti bano azze lwabano kumba akimye ebirala kumba azze ku lulwe engeri gyalindi ebbanga lyonna obadde okolera eno ewali abanyigirizibwa ewali abali mu makomera ewali be batulugunya ogenda n'ekyo ekifaananyi olwokubanga eno gy'ova ewabadde ki andi bw'okomawo totunula naye ng'ekigendererwa tugambe nze ntuuse eri ekigendererwa kyo kyakutuuka wali ekyo nasikinaako buzibu otuuseewo omaze otutuukawo bw'ovaayo lwaki osooka kutuwuddiisa anti ekizese okutuwuddiisa kati nga Mwami Nsibambi kangende direct kuye Mwami Nsibambi yasooka n'asooka okutuwuddiisa in fact nakino kyolaba osanga teyandikikoze ekyokukyuka ng'abadde yakyuka naye nga yakyuka muki mu mutima ng'akyalina byayagala otwala ebirala ezo zenkwe otegede ng'akyalina ebintu bye byayagala otwala kati yagenze okulaba ng'ekimwolekedde n'ebimutambulirako mu nnaku 3-4 zokka bwezi akaseera akatini ng'eno tasigaddeeyo ali awo yalimbalimba ni waliwo abantu be bamweganye n'agamba kakade ekyokukola mpe essaati ya yero zigwereyo ddala yali ayagala kusooka adiringe ng'akyali eno naleke nga lero nedde ddala kyeki kye yagamba nti tugenda kuteesa waliwo abantu betwagala ng'alaga nti akyaliwa kati yagenze olaba ng'asigadde mu bbanga n'agamba bambuusa akakodyo bantegedde nosigala bwenayo buli omu anneeganye otegedde nobwa nneeganye diefe nneeganye bani banneeganye n'agamba kakati nakukola ki kuggwerayo kwe kumulaba olwaleero oba olunaku kwe kumulaba akakadde kawamulabye ng'ayambadde t-shirt ya yero esaati ya yero ng'ayingidde naye ate Mwami Nsibambi nze mwewuunya obutamanya bintu bitambula Kagabo wamuwulirako? Kagabo namuwulira. Kagabo yava mu NUP n'asala nadda. N'asala n'agenda butereevu mu NRM. Nga tasoose kutuwuddisa twagera ku makere bamwaniveeri. Bwe yagenda mu NRM ne bamugamba jangu najja. Ekyamutuukako akimanya yagenda mu kamyufu ne bamukuba. Kagabo mu kamyufu yajja true. Era mu kamyufu bwe bano bakwaniriza. Yano lowooza nti oli nabo. Naye somala okuyingira weppa ne weesoga NRM. Ng'amaze okukulabisa. Essanyu libaawo ng'oyingira. Olwo bakwambula nti. Olwo bakwambula. Wano oba oyingira essanyu libaawo n'amawulire gajja. Otegedde? Naye asaba mala
ensi ne bakwambula buli muna akutegeera kiringa mukazi bwana akerenja omusajja namugamba vve wabbaawo nasiba ebintu bamala bisiba naye namuleka awo bbanga oba natandika omukuba emigo kati nsibambi kye bagendako Kagabo yatuuka okubeera nga agenze mu kamyufu ka NRM ne bamukuba teyadda n'agezaako neesimawo independent ne bigaana yafuna oba 0 kateri amanyi Kagabo naye teyeewa ne mu NRM talinaamu kifo ne NRM gye yagenda talina wadde tatula ku lukiiko lwa NEC ali awo omuzungu kyagamba he is meandering baamala omukozesa ne bata kati neewuunya lwaki abantu bamwami Nsibambi tebalaba abantu ng'abo ne bamanya ekyokuyigirako ne baga Kagabo wano anitamonge okay akwaniriza bakwadde essanyu weetabye nago oyogedde naye ogenda kukolayo ki he's a professor era ono naki he's a professor he's a counsel era we guba mulimu bwoguleko obaaki oba bagenda muwa baminisita ne we baba minisita Nsibambi talina kyayagaza baminisita temwaga talina kyayagaza bwa MOP Nsibambi nga si mutima ogutamatira ne Allah ekyo kyamuwadde mu nsi n'agamba kino Allah yakimpa Nsibambi mutoka mu minisita ze bavugamu atambulira but the guy is hurting alumwaki I do not know nenjogera omulaba alumwaki kubanga bino byakugamba nti alumwa gamba bugambi ni mwami Nsibambi alina busungu buva kuki kulumwa wakitegede obusungu obuva ku fitina obusungu obuli mu kulumwa obonyerwa edda era ng'ekyo ekikuluma kikukakatako naye babaawo obusungu obwefitina obwe bwa fitina kitegede era abantu abazina obusungu obwefitina abasinga bakola ensobi nyingi nnyo natanga novumirira emotoka eyo taziba ngumu. One of the agendas ezamututte kung'ong'ola NUP because mbadde manyi we bakutwala balina lwaki bakututte oba mugaso gwe bakulabyemu instead of okutuuka wali ogambe enzize tugenda ku NRM tugenda kola bino ate oddamu ekyamututte wano abadde yeyanjula ng'alaga gy'abadde ebikola byayo titeri manifesto abaddemu FDC anti ye okwekangabiriza atandika okung'ong'ola ebintu bya NUP ekyo muyivu naye yakoze anti yabadde alinga opposition yes but abadde era mukumubalaga nti bagamba opposition asaze agenze muki that statement by the way opposition okuva mu ekibiina ky'oyadde oyogerako tekina vibe ngaina kulipira kina vibe byemubuusa amaazi tebwala kuya abantu mazima ti ekibiina kyabadde ayogerako nga in fact kyebalina okuba kubanga kiri baakikuba dda kyekimutwaziza yes kukuba kino si ye yekka naye ekibiina ekiriwo nga balina okikuba kisaanewo kiggwereyo ebintu bitambule kyekino oyeka king'ong'ole kati ebikolwa byakyo olwoba nti y'omu naye abadde mu opposition nga n'opposition omanyi opposition bibiina byonna sabiba nga muli opposition bonna babalanga opposition era kyobola bafe abamu tubaddewo ng'obulango tukubiriza Kyagulanyi gwe baba balonda kubanga opposition yakola ki aliwo leadinga aliwo ng'ebirala byonna tuyinza obutakkaanya naye nga ku Kyagulanyi kutukkaanya oba ekitegedde kakati opposition ebiseera ebisinga ti abantu nga Nsibambi bwakeera enkya neyaba ndi opposition lwaki aba ayagala nnyo okulabika nti wadde waki wadde FDC naye akkiriza n'ebigendererwa opposition kyegamba kyovola aba abadde agamba tieri tubaddeyo nga timugamba vimba naye nga kyoyogedde oli mutuufu bwano negundi alina gundi yayo manifesto yayo lwaki yayogedde ku eyo okitegeera ekyamuganya okwogera ku eyo ti eno gye baagala okuba kubanga we wasigaddewo abalina ku mbavu
kati mwami Mawa bw'otunuulira abaana bonna bazaasomesa lwakyoga nti muleki kyazize bonna boogera lunwe nawulira lino lulimbidde ng'ayogera nendabako nalukola ng'ayogera mu bintu by'abadde asomesa I don't know akyasomesa yawummula thank God mukama yeebale nti yawummula cause tewali abadde agenda kuddamu mujjako ki mazima nti abanoona be yasomesa yabagambanga ebigambo omwalinga nti bye mbasomeseza muli bansa abantu be mugenda okusanga naddala bali mu gavumenti tebaliimu nsa era mmwe njala bakubiriza muleme kwesimbawo lwa nsonga temulina kye mugenda kukkanya nabo kuba tebakola ki kibeera bete ne muteegatta mu politics ne mukola obwa kanso bwammwe okukola ki wabula bonna be yasomesa n'abasooka mu politics takomye ku ekyo nasala n'akola bawutani abantu be yasomesa bali nti tebakwatagana nabo ye abakutte bwati n'abateeka mu nsawo oba bo ne bamuteeka mu nsawo atambula nabo weebati kitegeeza beegasse ye mwami Nsibambi gwe twogerako naye Nsibambi ekyo ze sirambozo kubanga yali musomesa omusomesa osogamba tosobola limya mukazi n'ogamba abaana temugende munywa omwenge nate gwe wadda ku kyalo n'ogunywa era abasomesa bangi twabalabanga batamiivu naye mu kirasi ng'agamba alcohol mubi atasobola kugamba nnyo omwenge kati be Nsibambi bebo tokolanga bwengambye tokolanga kakati wano yalimbikanga ngalaga abaana nti alina basomesa mutambula bweti ebyobufuzi naye nga wadde nga ye mutima sikyali ng'eri ali ku kirala ate abasomesa bangi nti basomeseza abaana ne bafuuka abaminisita abandi ne bafuuka baani nosanga omusomesa eyasomesa omwana nga tategeerekeka ng'omwana abirina byonna omusomesa yamusomesa naye omusomesa n'empale zimukutuse anywa mwenge azikuba biraka ne bagamba oyo yali profesa wange kati ekyo ekya Nsibambi sesobola kyewuunya abasomesa bangi abagwa mu kiti kya Nsibambi bangi n'asomesa omuntu n'abamusomesa n'agaana okwekontrolinga abaana banandaba batya benasomesa n'agenda n'obusomesa n'abuvaamu n'atandika kukola birala aba mukubi wangatto era omwana aba ayita ngate headmaster igondi we yadda mukuba ngatto omanyi mawamuludde mu politics but nina ekintu kimu kyendabye modern day politics oba politics owa generation aliwo obulimba tebukyekweka okyegendereza lies don't last nti ne bw'onoogenda n'okola ekintu very soon kirabika ndoza oba kyekisinze okuswaza abantu bano kati these days mbala nko balabanga batakyali mu nsa ebiswaza abantu bingi tikati luli badda wakolanga ekintu kyo katugeze okyadde waka n'okola ekintu naye kati n'okola ekintu kyo n'olya oba enva zikuyikidde oba ki naye kakati awaka wookyala bwenkyala ewa dayasi wabawo abaana bali mu myaka 8, 7, 10 balina amasimu kero kakana akutte dadi ka vidiyo yani mulwali akataddeyo baba banje bajja kulaba omugenyi enva zamuyikidde mugenyi enva zamuyikidde kakati Nsibambi mu budde buno abantu ekituufu abantu bamaze ebbanga nga beekweka nga bagende wa Museveni naye nga beekwese nakusoba n'obujulizi nagamba obujulizi naye kati kamera zajja buli wamu waliwo kamera ate n'abantu kati bagwamu ensa saidi zombi ne mu opposition ne mu NRM kati ogende wa NRM boti nga naye afu balabisa nga naye kyebadde gamba nga naye afu bakola nakyo kirabye kino olaba Nsibambi kyakoze nyizo omugamba nti yes bayanguye omugjayo naye kimutaasizza yani tute ku pano no wa NRM n'agezako kulaga nga akyali mu opposition namuga ebyama n'abikuba waawo kakati nti kino ne mu NRM era NRM wali abalina obusungu ng'obwa Nsibambi abatutabuliriza byafuzi ng'akugamba aba NRM
opposition basiba wa Museveni ne bafunayo ebisinga ne bino baddo bawuliranga boogera abamuze mbadde bawuliranga boogeza na busungu era abamu badde boogera nti bafunayo ne ssente ne bajja abamu bajjira ne mu Gomesi kati abadde bagendera mu Gomesi batandise okulabika naye luli abadde osobola omuntu wa NRM n'ayogera ng'oyinza okugamba akola ki kakati olina kati kiri eri munnayuganda yenna okutunuulira baani ababadde bagamba nti badde bagende wa Museti Abusu lunaku nga bagenda mu Gomesi ekiro nga babagamba ekiro mubadde mugenda wa Museveni emisana mbabaki ekyo kibadde kitambula kati kekadde okutunuulira era omuntu wagamba nti balabika be bamu ku bano ababadde bagendayo ekiro mu Gomesi ne beesiba obukaaya Haji n'afuuka Hajati kakati kyekino kifaananyi ekitandisa okukola ki omusajja n'ayingira ng'abigula kumbe omusajja yali mu naye nga babadde babyogera kati gwe kyekikyo badde ogamba nti lwaki kirabika kati ti abantu babadde batwala ebbanga amawulire tewali n'abaana kati abasinga ensi erina weetuuse nga tebakyayagala kulimbibwa abantu bangi abatakyayagala kulimbibwa oba ekitegedde kakati gwe bw'obanga essaawa eno obadde oya bagamba nti waliwo abadde bagenda mu Gomesi kati gwe olowooza baani banga abeeni ali mbadde boogera nsibambi nga bagamba abadde abe positioni nawulyako yali babu oyo babu yali ku TV n'akola olutalo ne yali nani ne omukulu ono w'ekawempe Latifu nengamba ye babu lwaki awaayiriza munne nzijukidde babu namugamba asinga okulya ssente olutava mu ssente oba babu bamukola ki Latifu yayogera ekintu okulaga nti ali ku saidi y'abantu naye nga kinafu ya babu n'amugamba ono ssente zaalidde ez'NRM tobala okitegere kyanyiza nnyo kyamunyiza nnyo n'avaako n'avaako kakati kitegeeza bwe yagenze wa Museveni wamulabye yavuddeyo n'agamba yasabye ekifo direct yagambye yasabye ekifo katireeza babu yali tamuwaayira nti okuva emabega wonna badde bakola ki abadde agenda n'abalala bajja kukola ki n'abalala bajja kulabika kati ate bannabyabufuzi abamu balinamu ekizibu balinga abalowooza nti waba mu byobufuzi obulamu bwabwe nga bukoze eki nga bukomye wakati Nsibambi ate baba yagwa akalulu yali alowooza nti oba Bobi agenda kuwangula nga nkyali eno mbeere mu gavumenti agenda olaba Bobi tawangudde akalulu bakakyankalanyiza n'agamba ngenda beerawo ntya n'alaba omanyi waliwo abantu baggwamu amaanyi n'atula n'alaba nga Uganda ekomye era waliwo abantu ababeereyo basanga balowooza nti balivuga Uganda mpaka ku myaka bali 3 naye ate ng'emyaka gijja kukyuka era gavumenti ekole ki ekyuke si yasookawo kakati bo tebagumiikiriza beerabanga agamba nti kati palamenti givuddemu ate ne Bobi Wine taze mu gundi osanga yandibadde ekifo kati kangende eddala wa Museveni n'ekirala era ekiri ku bakulu nga ku Nsibambi ffe bye tutatunuulira ne tubiraba wano tugamba Nsibambi yayambadde nyero yayambadde kino naye bagamba Nsibambi mugagga Nsibambi ebintu bye binaagenda bikuuma atya nga tali mu kyondo ekyabakenuzi mawa kyava agenda wuliriza walabye omusajja yamukozeko puroguramu kyava agenda eri gye banaamulibwa difensi kuba ebintu bino birimu kyegamba kati ebintu nti ekimukyusiza takyuka nti nolokuba singa byali ebintu bingi yalitudde wakana kakkana n'abimutwala agenda olaba yali mu kibuga nga yagaba liizi z'ettaka bwe yabeerera chairman wa yalina byamanyi ebitagenda bulungi singa asigala eno bajja mubuuza akana n'akataano singa asigala eno
already yagwa takyayimba kwa parliament awa n'agamba nga ngende eno nkuume gains zange ze natwala mu butali ki okusinga obeera eno yenna bibeeramu muntu ng'akola decision y'okukyusa wadde tukitunulira wano aguddemu biki agenza ayambaddeyo naye ayina kye yeekengedde kisaawa yonna ebintu ngesaawa yonna wasobola okubaawo okunsoya naye oba nsoya nga ndi eno tebagenda kunsoya bulungi nnyo awo n'azibikirawo kyova nga ndi nze sisuubira ndi ssente nnyo but protection yes ebyo nabyo gyebiri actually nange nakirowoozeza ekisinga si kya ssente kya protection eyo ebintu bino byabadde kubanga badde bitanze n'okuvaayo n'omusajja olwatandise omwabi awato ate nawulidde ng'ate naye agamba ate omusajja ye mubbi entalo wabadde oyagala agambe embuki nedda kankubuuze nga weewozako nga yeewozako wadde oyagala agambe embuki andi bikutabula naye weyaze yagambye umumanyi simujja mumakomera simanyi mugende okulawe nakamuyimira ne ku poliisi naye nga n'abasajja bakulu simanyi tasiibangako ono agamba yamwerera eno ono agamba kakati edduniya eyo mutambulira naye nga nze kyemmanyi nisirambi awo no wezigira nenkugamba wano nali nina ekintu kyenkunnyonnyola noŋŋamba mbuno nyinza okuba nkulimba ojja kumala funa mazima nali noŋŋamba mbuno ojja kusooka kwetegereza naye nkugamba nti abasajja bano bajja mu bwa presidential candidate naye nga bakimye ebyabwe okwali omusajja ono ŋŋamba nti biki naye nkugamba nti ekirabika ekibiina kigenda naggwamu nabe lwansonga ennaku zino ate secretary general ayogera birala n'oli ayogera birala takyabakinga ani president we olw'ensonga nga banayagaana nga bagenda mu kalulu agamba okimye ssente lwaki tompaako nange nenteeka mu kalulu kange bagenda kabba nosooka okola ki mpakana n'owakana era n'ogamba n'osuubiza abalabi nti woolitegeera ekitufu ogenda kuddaobagambe sikuwakana nze saawakana naye kibi nnyo abantu abangi abafunye ebizibu kujja n'oyogera ekintu nga tokinaako mitwe namagulu owoza nawulidde kati omuntu omutuufu kyetaaga n'omala okwetegereza oba bwoba kale teweetegereza ne oba tewaliiyo naye n'obaako artist aliraanyi abaako kyakubuulira ne bw'ojjala n'ogamba nga ndikagaggwa ali oyagala ŋŋambe nti egundi yalidde ssente ebiki nze ebyo sibikola era nze nyalangi gyonkera omuntu ng'amujjonkera ebisi kati amazima afuna ki ebituufu kati amazima genafuna akasente mu kibiina bakitaani Common Man's Party ekyolusaniya akasente kajja naye bwe kajja tekajja nti kazze mu kibiina nga pate omukulu eyali yeesimbyewo obwa pulezidenti yakalisiivinga ng'omuntu mu kukalisiivinga ng'omuntu abantu balaba ng'embeera ya pate ekyuse pulezidenti takyakiika pulezidenti emirimu agitambuza naye nga balaba embeera pulezidenti alaga nti esente ekola ki weri abantu batandika okwebuuza n'okukikakiika katono n'avaawo abantu batandika okwebuuza mu pate kyowaayi era waliwo ekyatuulibwa ne bagamba nti essente zirabika waliwo sente zigambibwa nti zajja mu pate ne bayita olukuŋŋaana ne bayogera naye era sente ne zeegaanibwa kakati nze tonsuubira kujja wano mbeeraawo ngambe nti Museveni yawadde gundi sente yawadde gundi nga saamulabe ng'akola ki ng'azimuwa naye nga sente zajja mu kibiina gwe kibeeri gwe muntu okugamba ani agaba sente Barack Obama yazigaba sente yazijjawa ekyo n'osigala n'obuuza era n'okozesa omutwe gwo ani agaba sente mu bannabyabufuzi abali mu bibiina byaki ebya Uganda naye nze ate aliwo nga Museveni awa munyagwa sente
obanga awa mu kibiina ekyo sente sira beno nenkakasa ya Museveni yamwadde sente ya Museveni mba nkola ki okola nsobi ne wabaawo sente ezizze ng'ezo ezajja mu kibiina ne ziyiikamu ne zituuka n'okuba nga abamu tebazifunyeemu n'omukulu ne batuuka omuga nti bukulu olabika waliwo akasente ke tuwulira oba oyagala ŋŋambe ki era mbalina okujja ne mbuya abantu ti ekituufu kiri nti essente zaayiika mu kibiina wakati mu kampeyini n'abamu ne batazifunako omuli ne Secretary General nanyiga naye mu kunazifunako kubanga ssente ze mufuna mu bituufu ezaawamu mugenda mwenna bulungi nnyo ne mugenda Secretary General in fact yaba n'obuvunaanyizibwa okusayininga ssente era naye kyekyabuza naga nze tambulirwako naye yenyini naye teyamanya agenda owulira ssente zizze oba zaava mu Amerika oba zaavaawa oba zaava Nakasero oluvannyuma yategeera oba zaava Nakasero oba zaava wa Mwami Museveni essente era ekibuzo kye baasooka omugamba naawe yiga okwesakira ekigambo ekyo bakigamba ani Secretary General bamugamba naawe yiga okwesakira olwo ng'olutalo lutabuse naye lwabandi kati ng'alinga mugamba naawe tandika ogenda okola eki olyenguzi ati kakati olaba bwe tuli wano essente za Uganda ndowooza tugenda kusigala kuzifuna oba mu ngeri etya kubanga bw'otunuulira ebyobufuzi bya Uganda bwe bitambula tewali gwe bataliisa ssente kituufu ate waliyo abaziriira ddala ebyaddala ne bazirya ate najjano n'ayogera birala paka nawulidde wagamba waliwo ababaka oba oli naye asiiga nziro nti waliyo abanupu 10 bagenze wassale mujja kumala kufuna bukakafu akigamba ndi nze ebiseera ebisinga mmala kufuna ki bukakafu kaakati buli lw'owulira nti waliwo ebijja ate bujjukira buli kintu tusooka kuwulira lwaba wano waliwo ekizibu nti oli waabanga alina kyawulidde nga gwakiwuliddeko amwagala nnyo tayagala kiwulira okitegedde naye nga buli kiseera ezitambudde wano kazibe za mpuuga twasooka kuziwulira bwe tutyo netuwakana okitegedde kazibe zaani zonna sente zonna ezisaasaanye tusoza ziwulira bwe zityo na bano bansi bambi twasooka wuulira nti bansi bambi bagambye netuwakana ekifaananyi kyayamba ne bagamba ndoza bo balina obusobozi yaga twekweka lwaki nejjukira waliyo ne 17 ogukyekwese gumale vaayo gwe tutalinamanya gwe gwani mawa gumale vaayo era kyeki kye tugambye wano nti babadde batutte ebbanga nga babeerawa kandi essente za Uganda mu byobufuzi zirina okutambula naye kiri eriggwe okuzirya zigenda kukulekawa kiguyinza okutaba musango naye ozifunye mu mbeera ki okwerimbika n'ogamba nti nwanirira bano oba njagala bano genda ogambe nti nze nkimye ssente eri nkooyeeyo nkuba mpeddemu njagala ssente owaaye ŋŋenda tunaatatubuza ennaku 7 oba tulonda akalulu ka pulezidenti sirinaamu so togamba nti ogiddeyo kibiina ate nabwo n'otabawaako awo oli mutuufu nnyo emirundi mingi kyekyanyiza Secretary General Secretary General bwani bamugamba naye ayiga okwesakira okitegedde naye nga mwakola bubi nnyo kubanga Secretary General oyo bandibadde nga omwami omanyi ebiseera ebisinga abantu essente wezimala okujja omuntu afuuka nga takyali muntu okimanyi era ne Secretary General bamunenya bamubuza meeting wayise yaki era mu kugiyita lwaki wayogedde ku ssente ezo kale wayisekedde ko walize n'onkuba akama naye nga wali tomugambye naye ate nakyo kiba kibi kubanga omuntu bw'oba ofunye ssente nga mwami munyagwa bwabanga yazifuna vaayo ogambe nti banne waliwo ssente zino ze baatuwadde ne buli kampeyini omanyi ekiremesa abantu buli awulira nti yeesimbyewo mwaddeyo miliyoni agaaga gwe newoba otutte kawumbi okitegeera kubanga tebamanya ze wakola ki ze wajjeeyo ne buli mwakwatagana ne buli wokwata gwe n'oteeka wano naye n'abiri gaba matono ate bino ebibiri anti wuliriza ebibiri kummeka nze gambe busabu ssente okwata kubanga ate buli wowaayo ssente bannayuganda ba wano bayitiri babi
bonkwata emitwalo n'ogamba neogumpanga wampeeredde omutwalo alabika ajje kakadde olaba kati kyekizibu wano kyetulina wampeeredde ebibiri alina biliyoni okitegedde wampeeredde zino sekretary general bamuwa 10 ate yayinga bunyezi emitwalo emiliyoni 10 yagamba nedda ssebo tekisobola kubaga sekretary general akkirize agende n'ezo bwe yafuna ate kirungi neddiru yaggwa naye sekretary general kintu kyabuli ku mutima buli wagenda ku interview asooka kuwuliriza za mukama we ze yakoze bwajja ayogera nga tebikwatagana nga bamugamba naye ate ebyoyogera nga gundi we yabadde wanayogerwa ebyo bibye ffe ng'ekibiina tetubirinaako eyo ndowooza ye alaga kyokka nga luli yagambanga nti oyo pulezidenti wange bali mu byobufuzi kyebadde gamba kakuluma abantu mu byobufuzi si bangu munywanyi sekretary general ayawukana n'endowooza ya pulezidenti era mutuufu ayawukane ayawukanire ddala kubanga kibi nnyo banno okubeera ne munno nga mulowooza mutambulira wamu naye nga ye ali ku bibye ekituufu muli ku birala ye ali mu kulya ssente kati abo abantu bwe batyo ate jjukira nti abasajja kati nga babigirwa Moses obatunulira bambi tebalina ssente bazimbyewo ekintu kyabwe bijirwa yavuddeyo n'agamba yagenze okukyalira Waiswa n'amugoba ne Waiswa yakoze kibi yagambye bwe yadda mutwadde ne kasente Waiswa yagambye kati nanti simanyi oba yakoze kibi ba si kirungi naye ensonga eri mu ddiro mbu yagenze n'akuba essimu n'abagamba oyo saagala temuddamu muleete munsembereza anti Waiswa yakoze ensobi ate ensobi ki yakoze nga bano balya ssente ani kugambye jeje gambe nti ekizo kyebutufuna nti abakulembeze nabo bantu basobya Waiswa mukulembeze naye tekireeza nti olwokuba mukulembeze ye takola nsobi Bigirwa yabadde awo ensonga ye lwaki yagenze alabaani Waiswa yagambye yasinzidde ku bampuuga kye baakola baseggona kye baakola ne bassemuju kye baakola wanga kivumbi ne bagamba nti yagenda olaba nga bonna bagenze wamunnabe bamulabi naye alina omuntu waabwe ow'ebusoga eyakwatibwa ate nga Bigirwa agamba aludde ne Waiswa bemanyi baali balidde ku mmere emu banabadde mu bavubuka nga bali mu byabufuzi jjukira ebibagatta ne tribe mweri okitegedde kakati nga ye ajjeeko bino osimanyi ndi wa Nuupu ndi waani ng'azze okugenda okulaba musoga munne oba munne we baamanyigana wa ggwanga lye amubuuzeeko nze wenda amalira ddala nga Bigirwa yabadde akoze kirungi Waiswa yakoze ani Waiswa yakoze kyamu naye ayinza okulowoozaamu omanye ennaku zino tuli mu political money ayinza okulowoozaamu nti oba oluusi bayisemu ono okujja omuperereza oba biki kuba ennaku zino political money nti deals ziringa deals era Waiswa era aba yakoze ensobi kubanga Waiswa tunajjako tutya bano babigirwa bwino nti ogwo gwe mulimu gwe bakola ekitegedde tunaafuna tutya bwino waabwe nti omulimu gwe babatuma kujja mu basibe bajje babalabe babaperereze muleka ajje obulira ensonga ze bwe zibaamu Museveni oba bwe zibaamu Kiggwe Sirika fuluma ojjotereze eggwanga anti kati n'obuzibu bwabaddewo ne Bigirwa yennyini yeewaddeko obujulizi nti ye yagendedde mu protocol eri emalayo ye ne ssente bamukkirizo ziyingiza mugagera ziteeka ku akawunti kati ndowooza muno ne yeebuuzamu n'agamba gw'ogira mu protocol emalayo okutuuka ku eyo okuki anti Bigirwa okujja nga tumumanyi Bigirwa abadde waakadaaga takonkola nga bamanyiganye ate kadaaga gatta nnyo ate mu busoga omwo abasoga balinamu kye bakola tolanga Bigirwa opposition n'ate Bigirwa n'Anita Amongo boogera kati ate wano ewaffe Buganda okulaba Kawalya nga mukwano gwa Anita Amongo tuba tubakuba miggo kyovulaba kati ate awo nze Waiswa we mukkiririza woyogera ensonga eyo Waiswa yabadde mutuufu tuba tubakuba ki miggo tugaana okumanya nti gundi ono ku kino asobola kunnyamba ki oba kitegedde kati nze siraba nsonga Bigirwa bw'abanga ddala yagenze oba wakadaaga oba waani n'agamba ne Waiswa baamusibira e Uganda
e Buganda ali mukomera ali kino na kino naye bwogenda n'oyogerako ne Museveni oba Museveni afuuka wakwegayirira kiriza gaana kalube luguudo kalube luki temwagala kibwira naye kalube luguudo kagabe sabuni ng'omwagala kabubaani Museveni buli kimu gw'olina okyegayirira akakiiko k'ebyokulonda gw'olina okwegayirira embeera ekole ki kati bigirwa ayina okugenda n'ebintu bino wammanga okuli tinze mbadde nzize wano ng'onjagala onzikirize njogereko ne maama Kadaga ayogere ne Museveni oba ayogere ne bw'ati Kadaga asobola okukola bw'ati ne bw'ati n'ofuluma kubanga mmwe ekintu kino abantu bakyogera naye nze njala mbategeeza bagenda kukwata omulambo bagwaba esijja oba gwani guvugire mu kkomera bwe mujja okutegeera nti abantu bano bazibu wano Ssejjirinya yagendanga asaaga n'ayingira ekkomera n'ekibumba kye nekikola ki nekivunda twamuziika kati mwe muli ku kyayi muli ku YouTube channel zammwe zikola n'abaana ba gundi abaani abo temusobolangayo terinya naye abalambudde tomanyi kye baliko wabalambula ddigwe okitegedde nange nga mwendi temanyi kye baliko kakati ebintu bino twerabira mangu ne bwe bityo bwe bigenderera so kati tubakkirize bano ba political dealer ajje bw'abanga ze waliwo omuzungu kyayagala simanyi nonti jaji biki sooka ojja owulirize bigibagamba wakitobeera nakikwate tyabigirwa kazza ntwala wa Museveni jangu bigirwa babanga butwala wa Museveni ne bwino oyo omufune bw'olaba ajja omuweereze kuba ne Besigye twawulira bagendayo ne bagamba teza nozanye n'agamba nteese naye kuki era yava n'agamba nze kyendiko bandwisizza nnyo mukomera omusango babaago naguza ndiredde okuwoza bwe mmala okuwoza ne gunsinga bansibe ekyo yakyogera n'abanga temugenda kwegayirira ye n'agamba namulamuzi n'amugamba gwe vva musango gwange n'akiremerako okitegedde kakati ebintu ebimu bannaffe nga bali mu kkomera tulina okubanga naffe tulina ettafaayi etugatta kuki naye bwe tuligattako nga tugamba nti yabadde agenze mutunda yadde agenze kutunda tusooke tumanye ddala yabadde agenze kukola ki kati nanti nekyekugamba nti kuba bwogera mu kkomera omusango bombi sigenda go basalira oyinza okwesanga nga bijiro yadde ageze mu mutima mulungi but we don't know ekyamubadde mu mutima ne wayiswa sola gumusalira ateekwa okuba nga waliwo ensonga lwaki kubanga omusibe ali mu buzibu okujjako nga waliwo ekintu kyabwe good nanti okugamba nti wateekwa okuba nga waliwo reasons lwaki yabadde okujjako nga waliwo ekintu kyabwe amugeyebuza ono gayi kijja kitya lwaki anoonya ssaawa zino yes kyegambe oli mutuufu tebayinza okuba nga waliwo ekintu naye ate era nkubuye mwana gundi wobeera mu kkomera nze mbadde ngamba togobanga omuntu yenna nga azze okulaba pozi ng'omanyi azze kuwa butwa ati kyekugamba nti omusibe bwesagala musalira musango ekkomera eraba ku mulembe guno abantu bagenda mu kkomera ng'abasaaga ne bajjayo mirambo abantu bagenda mu kkomera oyo labye kawalako kaana kato kawala kalungi simanyi oba wakazaala namwani kubanga ate gwe tofaananika naye ng'ogenda mu kkomera atose kati tukolera abantu ng'ogenda mu kkomera ng'oleka omwana w'abendi omwana w'omuto bw'atyo gw'omunoonyeza gw'omuyiyiza gw'omuliisa tino tebakulimba ab'emboozi mu katiba bajja bamujjanjaba emyezi egi 3 bayinza n'obutamujjanjaba ne gw'omanyi akatunda akanywedde atya gw'omanyi kakeeke gw'omanyi omwana wange ayagala ki tutunulira bano abasibe naye gwe temumanyi tocha ziri mu bantu be basiba abantu baabwe n'abantu baabwe abo gobadde breadwinner mu kika gobadde katunula omwana yazaalibwa omukyala omulungi mu muntu omuyiiya baligga oli musajja mutetenkani kati singa bakukwata ne bakuteeka ebizira ng'ogamba Museveni tojja Museveni bw'aleeta kyogamba Museveni bw'aleeta ekufulu
N'ayimirira ku kkomera n'aggulawo n'agamba mwafuluma tebavaayo bafuluma ekikumi ekibeera awo baida mugambo bayiza n'ofiira ku mulyango awo kabaide bamugamba owayi mwesembayo ne bansibirayo baide bamugamba otuggulira lwaki kuba yabasiba yabasiba naye ono azze okufunirako ensonga yange yona azze okufunirako azze okufunirako abamukyamu bw'abanga azze kufunirako naye kkiriza kati nga tulaba Nsibambi yafunidde ku banne bw'olaba nga azze kufunirako mwewulirize tadda okitegedde kati bw'olaba Nsibambi yatulimba nti n'omwezi guno bagenda kutaayo abalala ata mbu baataddeyo mbune guno bagenda kutaayo baliwa be baatadde bela yakulaze naawe yakulaze baliwa n'owulidde ng'abasoma asoma b'e Masaka simanyi naye nga mwana naye nga bigirwa yannumye nnyo ayimini gundi Waiswa okugoba bigirwa okubeera mu kkomera nze Waiswa nnuma kubanga Waiswa sooka muvubuka muto Waiswa abonyeebonye n'ebyobufuzi nze kanguwire mwe mumulabidde awo mu Nuupu yabadde afunye Waiswa singa teyabadde mu kkomera yabadde ayingidde Parliament emiyoni ze 3 emmotoka yabadde agenda olaba yabadde mu kkomera era yavuganyizza n'okuwangula yawangudde Waiswa baamunyaze bunyazi nga bagandi zimanyi ekisawo kyataliiwo oba simanyi ekisawo kyataliiwo oba kwagala mukamusire nebigero osimba Waiswa yannuma ate ng'ajjukira eno yebadde chance ya Waiswa ebyobufuzi bya Uganda nga bw'obiraba bwe yandibaddeyo emyaka gye 5 n'afuna kyafuna n'akola byakola n'asigala ng'akyali mu struggle. In fact Waiswa be bantu boolaba abadde basobola okubeera mu struggle n'emyaka 10 nga bakyalina eddoboozi eriwulirwa kubanga ayogera naye bagamba abasoga bw'aba mugezi nnyo ate bw'aba musiru asirwala nnyo naye Waiswa oyo mugezi no bigirwa nandize nkubuulira oba sayinga ezimu ozireke nze sisinda siruma mu kigambo bw'aba mugezi omusoga aba mugezi nnyo bw'aba omusiru aba musiru nnyo ekyo bwe kiri ng'omwalabako omusiru ennyo lwaki atontwale kubanga mwogera ebintu mwana ngani ng'omwalabako omusiru ennyo gwe tetukulaba ndi musoga ate lwoba abasoga bagenda kwekalakaasa ate babadde mujja bawulira tubakoze eki ebigambo bye mubakozesaako ate bijja tugambye bw'aba mugezi nnyo baba musiru aba musiru nnyo kizibu ki kije tumuwadde kije tutamuwadde byombi abifunye kati ye yalina olondako abeerawa anyway naye katumalirize speed tugana maliriza lwa nsonga njagala ensonga eno esokeve mu ddi ya mwami wanga Kivumbi olunaku lwajjo yakomyewo mu kooti babaganye okubaako n'ekimu kyonna kuba abadde bagamba nti no okusinzira nti ennoonyereza yammwe yagaana n'ebintu bye musiba ku bantu mubawe beyiro ne bana abantu 24 nga babwe omulamuzi n'akuba emmeeza n'ekyokubiri bagamba bo bakyakalaatidde ku kiri tebaagala kunoonyereza ku misango gy'abantu bafiira tebaagalira ddala Dayas nja kusaba omanyi oyagala nnyo ssente zo zafiirwa naye weefiirize ssente ogendeko mu kooti njagala ate kooti madde nsaba oleme kugenda mwemu bano abantu bano abakwata abantu tebakyalina mulamwa gwe bakwatira ku bantu kyebagamba Waiswa kyebagamba Besigye kyebagamba Muwanga Kivumbi kyebagamba Edi Mutwe kyebagamba buli omu tukyanoonyereza n'afuuka tukyanoonyereza okukakana mwaka mulamba naye nga gwe oli eyo safaringa oli eyo obulamu bwe buli mu matigga oba kitegedde kati bino ebya Muwanga Kivumbi bye bamugambye era we batyo bazze bawetaaweta abantu statement yagikola nsonga kitwayagala yogereko yayagala kuwandiika kirala basiba n'omuntu nga talina statement mukomera yamutwala mu kooti era kyovala abawadde we yawaddaga nti omusango guno bayadde tukwaga ng'agamba nti gugende mu high court naye nga bano wenyini bamanyi mu high court busobola kugenda nga tegulina bifayiro
bulungi nnyo kuba n'ogundi yennyini nnyini magistrate court wa Butamala yagambye nze kkooti eyange tesobola kuwozesa guno then gulekebongereyo tesobola guwozesa ate okola ki kati gwatasobola guwozesa kati okola ki okitegeera lwaki omuyita mu kkooti buli kadde okola mulimu gwa kumumba buiddeeti genda okomewo nga 2 genda okomewo nga 3 mpaka lwe balifuna bagenda kakati obudde ojagenda mu olwana bakukozeewo emyezi egi ogende ne wala bakuonyebonyewo emyezi egi ogenda okukakana ng'omazzemu ebbanga mu kkomera eyitaliggere. Nze nja kusaba ekitongole ekiramuzi mwenna abali mu bulamuzi n'abali mu gavumenti ebintu by'okuwoza oba temulina abantu banoonyereza ku misango batuufu ekintu mukite bakansa ekyo tekiri hidden bakansa basinga buli mwabera ne private gundi anti babaleke bano bakozese ba private investigator baabwe oba mujina baba bw'onojja n'okwata kubanga etteeka ettuufu ligamba tyokukwata omuntu ogamba ddayasi bakukutte okusuuka okutwala mu kkooti okunoonyereza kwonna kubakoze eki kuwedde ne bano bakukwata tukyanoonyereza twongereyo akadde nalulise baatugamba ogwasooka bagamba batya ogwasooka tebamusomera nti olwokuba tewaali ki ogwokubiri ne bamuzza ne balyoka bamusomera kati guno si gwakusatu gwabadde naye bona bakyali ku nsonga embu tukyanoonya kati agenda kuweza emyezi emeka jjukira ogwasooka tebamuleeterako bano 24 ogwokubiri ne balyoka bayiwa abantu 24 kati tumanyi mmwe abatalina bakunoonyereza batalina kituufu mwasobola okutuleetera abantu 24 sooka okitunulemu mukyanoonyereza temwina bwe mwatuuse ne mwatufunduukirira abantu 24 ne mubatuleetera be tutamanyiwa gye baava wabula unlike bulijjo ku luno abantu beeyiye ku kkooti ne bateekawo kuku statement ekyo kyabadde kikola in fact nja kusaba era nakutegulabe gwe baagobye era nja kusaba nze abantu beeyongera okugenda ku kkooti era kuno kyabaddemu kirungi kkooti bagigoberedde naye ekizibu ekiriwo naye ate kulunde security abantu bano ate kuli bayinza kati olaba kebalabye abantu abo ate bayinza n'obutamuzza ne bamuteeka ku Zoom babonyaabonya omuntu ayitibwa omusibe kituufu kyoyogedde naddala nga bamwinamu interest oba omusibe azza magoba bakwata omuntu nze gambye Besigye oyo bamukwata ne twalowooza wano nti byakusaaga asooka bamutwala wano emakindye akwata Idi Mutwe tugamba byakusaaga ekyamukaso kimanyi simanyi ejaketi simanyi waliwo kiki ne bamala ne bakwata abalala kakati waliwo abaana bano ono okuli noono omuwala bambi ye mpira tebakyamwogera nako gwe bakwatire n'embalala gundi Olivia ani Olivia ali ne Bobby naye Olivia ali eyo asafaringa temumulera mu kkooti efayiro ye nekyabo bannanga abo bakugu ki ebyo nno bye bireetedde abantu okwenyiwa yero eyo yero eyo gy'owulira ng'abantu bajenyiye n'omuyo omuntu nga yenyiye si bino byokka bya butawa musolo simanya abaana mu masomero ebyo ebintu bingi nnyo kafunkunaali ali omu kati nalabye baleese abaana nina omwami gwe nasanga saapapaazi awo nangamba akola mu kkooti era nangamba alaba nnyo program naye sitaata nja kusaba ekkooti zitereere omulamuzi buli bakuleetera omusibe nga talina kkooti statement gye yakola kuki omulimu gwe baba batta omukitegedde omulimu gwe baba batta kitegeeza temukyalina credibility okitegedde baba bakumazeemu ono ali eno balengezza omubiri oba yakola mpalana ye n'ajingajinga kifayiro ne bakireeta mu maaso go gwe omulimu gw'omulamuzi gwe boonoona ono yajingajinga kifayiro eno n'akolagana ne ba osisi manyi ba saidi n'abawayo emitwalo 20 oba 10 oba 6
ne bajinga kifayiro ne bakiteeka ku muntu ne bakireta mu maaso go nga bakiwandiiseeko simanyi bawandikawo emisango ku mutwe ani gino ejyanagomera bagita batya criminal case gwe nojja bwe bakireta mu maaso go omulimu gwe batta ne future yo oli bamutaddeko mada bataddeko mada tasembe nga nenkoko tagisalanga omulimu gwe batta buli mulamuzaali yakitegeere nti wamala emyaka 15 oba 7 oba 6 oba 3 oli mu kusoma bulamuzi oyagala oweereze eggwanga professional yo ye kati etambule munabisoma mutya ne mubi naye bw'obanga abasomesa nabo baabo birabira bwe bakuleetera no muwalawo bwe baba bakuleetedde fayiro jamu nga bwotyo bw'oli bakuleetedde fayiro bagikuwe mu maaso go nga gwe okimanyi bulungi bakulimbalimba ekisango osome oyongereyo bajje bakubuzebuze tukyali tebakulimba tebalina bye banoonyereza bawoza bakyanoonyereza nga adda ku kyayi ajjukira pozi vumba mugomyayo leero leero tugenda kwogera ki tebalina bye bagamba mbu bavudde awo bagenza kunoonyereza tewali pozi bamuza leero leero ninayo kooti ne bayiyayiyawo byagenda okwogerawo teri akugamba nti kati gwe bwemunyi okuva Besigye nakati nga tebanoonyerezanga okumanya woobatiira nti balinamu ekikyamu abo oba be basaidi abo abakola ku kunoonyereza balinamu agabandi wabba ate nakwata n'omusango fayiro n'agigulawo bw'atuuka okunoonyereza ali nagamba batuwe ku ssimu y'oyo tunoonyereze okimuwulira ekyo kiri kitya bw'okiramu amakulu anti mbu bagitwala mu forensics ne bafunira ddala obukakafu ate obukakafu lwaki lwankutte wabujjawa mukusooka munzije kese mugitwale mutwala bwemusanga mu ebiri mulyoke munkwate ogitegedde ne bagamba ate nze mbambawo obujulizi mwabakugu kitegeeza mwandibadde essimu yange mwina gye mwagirumika ne muwuliriza byonna byenjogera nga neyange teyeetagisa tobalaba dokita Besigye baatuuka omugamba batuwe essimu ye tugende tunoonyereza ate obujulizi n'agigaanira teyagibawa bwe baamala ne baga omulamuzi naye n'abagamba nti tekikkirizibwa ogibawa kakati olaba Uganda gye tulimu nze kusaba otambuleko mu kkooti ojja kulaba abantu bye boogera oseke n'okuseka oyinza n'ovaayo ng'onyiize bakuteekako kifayiro awo dayasi yanvumye naye nga bw'otunira dayasi yakuvumye tekiriiyo yakuvumye eki kati nga bagamba simanyi computer misuse simanyi babitani computer misuse kakati nga balimbalimba emisango sangaawo naye nga dayasi talina bwe yakoze era nga bagamba dayasi yakuvumyewa wano atewali naye bali ate bagundi basingirako bali abakusaidi erikota bakugamba bwe bakukwata bo eri mugundi eri oba mbuyo obawa nti bo bakukwata nga otuuka wali nga bateekamu pa akatambi naye oba babyogera ku lediyo nga bagamba eryo si ddoboozi lyo akuza omwezi bayogera nogamba bantu beye ku kkubo bakole nga ate bo balinamu akobwaki ate abo bo balinamu naye bana ab'ebipapula bino ate abagula peni ne enki abo akulukunya bukulukunya anyway mubadde balabi balungi naye ekimukozesa ekyo nokimanyi emitwalo egi ebyaddala abo abasaidi abo simanyi kibuye simanyi wawa emitwalo gibeena n'alyoka asiba omwana wanu n'akola fayiro bamwongera 6 simanyi ne bamuweza za boda giswame gitwale wa IEO simanyi bya emitwalo 4 ng'asiba abaana b'abendi bwe batyo yeyo gavumenti mwe tukolera etayagala kutuvaako mubadde balabi balungi